tusaba Allah mutuwere jana firidausi olw'emirimu emirungi gyakoze. Mbebaza okubanga muze musiibula bulungi bwe muti. Adamu kibadde kimugwanira. Abalwanyi bonna tebakolerera duniya, bakolerera okubasasula olw'okuba kyebakoledde humanity. Ekimu ku byo kye kino. Mbebaza okuva wanga bwe yamujjuludde abayimbi mwenna abali wano nti mwasobodde omukungubagira ekiro kyonna ku National Theatre yadde bagitwala. Nebaza FDC, bwe ngamba FDC abensa betukedde nabo Katonda okuwerekera omuzira waffe. Nkigumiza abanne FDC abensa. Njagala ebigambo twabyogedde bingi ekiro kyajjo n'olwaleero ku makya tubyogedde. Nja kugumiza obubaka bwa mirundi ebiri mbabuulire ekiddako, naye njagala mufune ebyokuyiga bino ku bubaka bwange obwo. Adamu Mulwana yafuna ekitonde Mukama Katonda kye yamuwa era n'akikozesa bulungi bya bibala bino. Bw'okikozesezza otya Mukama kye yakuwa? Adamu Mulwana azimbye erinnya ne liva wansi ng'ava wansi ku ttaka n'atuuka ku hiro olwaleero gwe tuserebuleetinga. Bw'ogenda kubeera otya? Erinnya lya Adamu Mulwana n'oluyimba lwe yayimba obulako ani asinga munne okututumu. Yayimba oluyimba lumu, alina nnyingi nnyo ze yayimba, naye olwo oluyimba olwatooka kwa balabala Mukama Katonda yamulabikira. Era twebaza Omukama eyasobola omukimukolera. Nawe woolisaba nakikubalira akikolere nga nawe weezuula ekitone kyolina. Bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Njagala okugamba ekigambo ekyokubiri nti article eyokusatu mu ssemateeka ke kawaayiro akakyalina omugaso mu ssemateeka yonna yafuuka dda kipapula. Naye obubaka obulimu bannaffe abaali mu CA bwe baateekamu bagamba nti eggwanga nga liwaba, eggwanga nga livudde ku mulamwa, eggwanga nga lirizeeyo eryo gye twava. Mwenna musitukirangamu kasooba ndowozeza emyaka 18 n'okola ky'oteekeddwa okukola okulitaasa mu busobozi bwo. Ye article eyokusatu. Mulwana tumwebaze, we celebrate him, nti ye mu busobozi bwe yagamba ettaffaali lyasobola okuteekako mu article 3 ng'ali mu busobozi Allah bwe yamuwa kuyimba, n'agamba kanyimbe oluyimba olwayamba struggle, era n'akikola. Mu struggle oyinza obutakola bingi, era mu butuufu kizibu nnyo okukola ebintu ebingi, naye naawe noonyaayo ky'oyiikiriza okikole. Tojja kubanga oli mu struggle ng'oli awo bwotyo. Baako naawe ky'oyiikiriza okikole ki? Mu article 3 kyetegeeza. Nze ku lwange nafuna omukisa nenkuguka mu mateeka neŋŋamba kati rule of law. Waliwo ambuusabuusa, saagala kwenyimbira mulere, waliwo ambuusabuusa. Era obaba bawaranka nga bagamba ono jjendu owaki ogwo omulimu. Nange bwe mba gwekoze nga Allah gwansobozesezza nga Mulwana bwe yakola ogw'okuyimba kankole ogwo gwokoze kuliwa? Okoze kuliwa Munnayuganda? Wuliriza article 3 tulifa
Article 3 obuyinza obutuwa kyenkanyi kasita owoza emyaka 18 ng'okoze eki ng'ovunanyizibwako obuvunanyizibwa obwo. Omwaka guno nga gutandika ng'ennaku z'omwezi 16 njagala tusirikirire tuwuliziganye bannange obudde naatera okumaliriza. Ng'ennaku z'omwezi 16 twatuula ku Katonga ne tulangirira nti guno omwaka 2024 ffenna musuulu lumoja kisinde kimu kya United Forces of Change. Oba oli wa FDC, oli wa NUP, oli wa anti, oli wa CP, ffenna twaliwo wali Katonga. Dr. Besigye ebigambo n'abyogera. Owekitiibwa Honorable Kyagulanyi yaliwo Katonga ku headquarters FDC n'ayogera. Mugisha Muntu yakiikirirwa ng'akiikiriddwa Winikiiza ne Karuhanga n'abalala ne bakiikirirwa. Ffenna ne tweyama ne tuleeta miya ne tulayira nti omwaka guno ffenna tusonge wamu nga tewali awunjawunja. Namwe ne tubasaba mukole kyekimu, musigale mu kkala zammwe zituganye. Obeere wa NUP, obeere wa FDC, obeere wa anti. Nawe agamba sirina kibiina tebinkwatako, bikwatako. Ate basibinkwatako mwe mwasinga okufa ne luweewona. So nja kubasaba bassebo ne bannyabo, nze abakkiririza mu FDC mwendi commander in chief ng'eramulira Katonga, twasalawo okutambula musuulu lumoja nga twagala kwejjako olunabe. Era ne tugamba ekigambo kino kyenjagala okuggumiza, tuleme kugamba nti tulinda bulinzi akalulu aka 2026 kuba Museveni yakabbye dda. Kawedde yaleese byabakama ng'amenye n'amateeka. Weeweza byabakama ayinza okulangirira omuntu omulala. N'aleeta omukulu Kibirige Ssebunya akyalina ne kaadi nakati akyayambala yero. Kibanga omulamuzi kibanga leefu gwe bajje mu kirasha ne bagamba jangu olamula omupiira. Nate muwagizi wa Express alamula mpira ku Express na KCC. Nze ndi patron wa KCC FC. Kakati oleese ba Kibirige Ssebunya ne baani basebo ne banyama abadde tannamanya 2026 Museveni yamubba dda. Bino byabuzaabuza ali ne mutabani wa mugamba wujo yeeyubulanga omusota afudde lw'omuke n'aleeta ekibyasimanya bakiyita piraawo then ekyo then ne batandika okwevuganya. Njagala okunzika obubaka bwange bwe nti basebo ne banyabo, eno struggle yakufa na kuwona y'abannayuganda tugijje muki omuzannyo. Njagala okubasaba tukole bwe tuti. Waliwo obubaka Dr. Kiza Besigye bwe yawaddewo njagala okuggumiza yadde waali wano era bwazannyonnyolako ensonga ey'okuba nti bassebo ne banyabo omuntu otematema mu FDC n'otematema muno n'otematema nono n'otematema wano n'obanga oyisaawo ekikyo nga bwabyo Kaguta Museveni bwakola. Tuleme kukkiriza kukola ki kutemeetebwamu, tutambule wamu kinyusi.